eri bonna bekikwatako nga akaseera kano twemulugunya nga bannakyengera nga baprotestant abavuganya mu bitundu ebyenjawulo okugeza bameeya ne bakansalazi baffe bonna twafuna obutali bwenkanya nti twajja ne tukola emirimu gyonna ne tunoonya akalulu kaffe era ne tukawangula. Twakawangulira ddala ne magini nene, naye ndowooza tetwamanya nti akakiiko k'ebyokulonda kaali tekategeeza bye kaatugamba. Tosobola kujja n'ogamba abantu mujje mu contestinge ne tukola emirimu gyonna ne tuyita mu prosesi yonna ne tuwangula akalulu n'olangiriramu omulala. Basebo ne banyaba abatulaba n'abatuwuliriza, nsaba mbategeeze nti erinnya lyange nze Gasanyula Margaret Nakitende eyawangula obwa mmeeya bwa Kyengera Town Council. Nze nakwata ekifo ekisooka n'obululu bwaffe 8/127 nezirirwa munnange ono Ali Edris Ssenyonjo naye yafuna obululu 3,192 nezirirwa munnaffe omulala gwe tubadde tusuubira otwegattako wano alina bimukuttemu naye ajja Gonzaga Matofu owa NRM yafuna obululu 2,557. Kati awo okwemulugunya kwaffe we kujjira kubanga bo gwe balowooza nti gwe bawadde obuwanguzi yafuna obululu 1,789. Oyo nno ye yali owookuna. Olwaleero Electoral Commission begezaako okutulaga nti gwe yawadde obuwanguzi. Akaseera kano ekyomukisa omulungi munnaffe Gonzaga twatudde wamu ne tuvaayo ne resolution emu, naye alina ebimukutte naye PA we wali wano ku lulwe ajja kuba atuwa ebigambo bye. Tutuuse okwemulugunya kwaffe ng'era moto yaffe bwe tugamba nti obudde buno bwakubanja kalulu kaffe. Abawanguzi bonna abali wano nga banyagiddwako obuwanguzi bwabwe, akaseera kano tutandise okubanja akalulu kaffe ke twawangudde. Bannakyengera Town Council mukkirize mbakulembere, tugambye tugenda mu mateeka, buli mutendera tugenda gutuukako tubanje akalulu kano. Era tubasaba obbategeeza bannakyengera ono gwe bawadde obuwanguzi nga teyabututte tagenda kulayira. Ono Bitokote Ssemugera gwe bawadde obuwanguzi nga naye akimanyi yabadde waakuna tagenda kulayira wano ku Kyengera Town Council. Tusaba obbategeeza abasebo ne banyabo nti obululu bwe bamuwadde bwesisiwaza kubanga abalonzi ba Kyengera Town Council in total bafunye balonze 1,418 ne munawo omuwanguzi gwe bamuwadde 4,800. Naffe twebuuza nti olwaleero bwe kibeera nga abalonzi abo tebaalabiseko ye yabajjeewa. Kyekibuuzo kiri ku mmeeza, alina okukakasa bannakyengera. Twawulidde nti baloti yagamba yaguze engule, bw'aba yatuuse ne ku ssa erigula bannakyengera tuli munyiike nga bannakyengera kubanga tumanyi wano tujja mu buweereza. Tosobola kuliira ggombolola ssente n'ogamba nti bampadde $5,000,000 mu kyapa kyange ngende ngula ebbaloti eyo. N'olw'ensonga eyo bannakyengera tulumirwa wamu nammwe kubanga Town Council yafuuse ya busuubuzi, batusuubula. Abantu bano twajja ne tubasaba akalulu ne batutunuulira ne batussa ku mmeeza ne bagamba tukulabye naye tukulabye ne basalawo ngera. Mbasaba yonna gye muli nga mpisaana eddoboozi lyange, ffenna tetukkiriza. Basebo ne banyabo ttiimu endi wano n'abalala batannaba kutuuka, bano bonna babbiddwako obuwanguzi bwabwe. Nsaba mbategeeze nti kye nnalabye Wakiso Kutale Center ekulembera omukulu Tolobert Musinguzi alina ebibuuzo bingi ebyokwanukula kuba ffe twalabe nga tali in charge, nga tulaba mbajjege geetoolodde nalwanye ng'omukyala ne mugamba nedda ekyo kyolangirya si kyekituufu, naye nga neetooloddwa abasirikale aba Red Top ab'ebibomboola, poliisi
bonna nga bazze kwatakinga buwanguzi bwange. Saaweereddwa mukisa kulaga dyala foomuzi zange ze nnina obulungi ezimpa obuwanguzi. N'olw'ensonga eyo Mr. Torobert alina ebibuuzo bingi ebyokwanukula atubulireyo bwedda byalangirira ani abimuwa. Naye ffe twalabye amagye gamwetoolodde kirabika yawambibwa ate n'asirika n'atabeerako kyayogera. N'olw'ensonga eyo nze nga mmeeya w'Ekyengera Town Council yawangudde ne bakansala bange Mr. Torobert tusaba obwenkanya twetaaga obuwanguzi bwaffe. Ze ebintu mu order bannakyengera bali mu bulumi. Bakandidate mu bitundu ebyenjawulo naddala mu Wakiso bali mu bulumi. N'olw'ensonga eyo mbasaba bannakyengera tuganye okutusuubula. Tuganye nga bannakyengera twetaaga obuwanguzi bwaffe bwe twabutadde bubeerewo ku lw'omuntu owa bulijjo, ku lw'omuntu munnakyengera. Ffe tumanyi ttiimu eyazze mikwano gyange yeetooloddwa ba bulooka, yeetooloddwa ababbi b'ettaka. Bannakyengera kye balengera ne batabalonda. N'olw'ensonga eyo bw'aba yatusuubudde bannakyengera tugambye nedda tubanja. Nze Ssennyonjo Ali Edris mbadde mu lukaano olwa meeya Kyengera Town Council era nakutte kyakubiri ate mbadde independent. Akabonero kange kabadde mupiira. Tekibadde kyangu kuvuganya muntu alina kkaadi ya National Unity Platform nga nze nenfuna obululu obwo. Naye nange neewuunyiza nnyo okulaba nga ate munnange yakwata ekyokuna bwe balangiridde. Naye mu kusooka Mwami Torobert namukubira n'essimu ng'ebintu bigenda mu maaso nga buno obuuma tebukola. Ssaawa 8 nangamba mpaka oyo operator aliwo. Ne tumumuwa twagala okumanya twalondera ku buuma. Obuuma obwo bwali busikaaninga. Bajjira batyo okulaba nga Robito kutafuna emitwalo 4 egy'obululu. Nga ffe ebyange bye nnina ku gundi zange dyala foomu zange bifaanagana n'ebya Nakitende, bifaanagana n'ebya Gonzaga. Lwaki ebya Bitokote bya njawulo? Awo wali ekibuuzo. Nze munansonyiwa ndi student wa Heritage nasoma okwagala ensi yange. Eyo enkofiira eno gye mulaba. Nasoma okwagala ensi yange. Kati wano tugenda kuba twagala nsi yaffe. Omuyimbi omu yayimba nti ani agula ensi kuba tugikola ki? Tugitunda. Eggulo limu nafuna omusajja yeesimbawo kuba emupi n'agwa mumutegedde. Omusajja oyo n'aŋŋamba kakati njagala kino ssente kugomba zisolozebwa bwe ziti naye ozze ozoganya abantu. Njagala tukole endagaano. Endagaano eno egamba bweti ssente ezimu zisolozebwa zidde wano. Ne mugamba ekijja kusoboka. Esiyinza kubba bannakyengera. Kubanga endowooza yange egamba njagala kulaba ku nguudo za kolansi mu Kyengera Town Council. Kati bwe nzira mu kukola agreement ssente ezimu zizzewo oli omusajja watanga zinnemye. Musajja mafiya tanzite. Ekyo n'eŋŋaano kikola. Ekyokubiri nze kulwanirira abantu bange abakyengera. Sigenda kwogera bingi nnyo. Mwami Byakamansa oyingire mu nsonga eno. Waffe tugenda mu kkooti ekyamazima. Tulabe tubuulize ne ku bantu abalonda. Bitokote baamulabako omu yafunanga 0, 1, 2 obululu emitwalo 4 bwavuddewa. Buno obubbi bwennyini twagala ensi ekwateko se omuhozi oba olaba ebintu bino. Nsaba otuyambe kuba ffe twagala nsi yaffe. Twagala kulwanirira nsi yaffe. Otuyambe kuba bbi bano abazze okubba Kyengera Town Council. Abasajja bali 2 abazze okubba Kyengera Town Council. Mubamanye ensi bamanyi baagwa. Ndi muwagizi wa NRM era mbadde PA wa candidate wa NRM Mwami Matovu Gonzaga. President Museveni yaleeta okulonda n'emirembe mu ggwanga tubenga abantu beesalirawo ani gwe babeera baagadde okubakulembera. So eno enkola y'abapolitical magwayazi mu byobufuzi tuyinza obutagikkiriza kiba kitutwala ku kkubo ddala nnyo. Twetaaga bannakyengera bakulemberwa omuntu gwe basazeewo nti aba abakulembera. Tuyingire mu nsonga eyo toyinza kugira muntu yakutte kyakuna ne gwoba olangirira. Kiba kiraga enkola ndala nnyo. Mukama wange Matovu Gonzaga tasobodde kubeera naye bimukwatidde mu kibuga naye nga nkakasa kyenjogera naye kyalina ku mutima. Twagala bannakyengera bafune obwenkanya bakulembera.